Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is quick to get a for starters. Kagenda kubera campaign ngenda kusaba. Mukano paying muko ku attention. Uliriza kigambo ku kigambo kubanga tetugenda kubiddingana. Ekisokera ddala. Oyinza okuba yeggwata nagoberera, yeggwata nabitegeera. Ne mission ya Museveni eri on. Mission yagitadde dda eri on. We simply don't pay attention to details. Nenga mission ye eri on. Bannakyemalira bangi wakati nga amaato gaabwe gali mu kubbira ag'eby'obufuzi, wakati nga tebakyalina buganzi eri bantu be bakulembera oba bantu be bafuga, wakati nga banafuye, wakati nga tebalaba successor oba potential successor, nga basigazza mboga bayina ekintu kye batera okukola bonna nga bakiyita the elimination process, okutandika okueliminatinga threats within campu zaabwe ne mu kampu ezitabawuliriza oba ezitabakkiririzaamu, batandika okueliminatinga abantu mpola mpola. Mu process ey'okueliminatinga abantu mpola mpola kigwa mu kigambo doctoral thesis oba the defects of the situation oba typology of staged crime scenes. Wabula nga tetunnatuuka ku typology of staged crime scenes tujja kubinyonyola nga tufunye obudde. Ekisooka wano ekikulu kye bayita statecraft, the art of conducting state affairs, both ku institutional powers ne mu political art oba the application of political art in ruling or governing. Ye definition enyangu nnyo ey'ekigambo statecraft, the art of managing state affairs. Mu statecraft mpuliriza bulungi mulimu ebintu bino wammanga, wabula nga sinaba na kunnyonnyola bintu biri mu statecraft. So kolabeka video kano, then we get right back. Nendo kunnyonnyola ebintu nga buli kyennyonnyola okiraba okitunulako okirabira ddala era otegeere nti the game and the mission is on. Wuliriza bulungi ono omwami waba ayogera, wulira kigambo ku kigambo kubanga njagala tumutemeeteme agwire ddala mu kategori y'abantu bengenda okunnyonnyolako. Watch this one, we get back. Uganda. I had something disturb my spirit that we need to pray about. This is one of those things I pray should not happen. Should not happen. If it doesn't happen, we shall celebrate the more, not the fulfillment of prophecy. This is something I pray should not be fulfilled, but I see that it is lurking in the spirit. And I heard the voice say, assassinations, politicians, and people in the judiciary. Let's pray for our politicians. Oyo mwami muwulidde kati wuliriza bulungi nnyo. Mu statecraft art ow'okugoverninga state mulimu ebintu bino wammanga. Mulimu okufeedinga society intel ku temu ku events ezigenda okuhappeninga maaso awo. Mu bufunze basooka ne bateekateeka society, basooka ne batereeza society mitwe, ne bakuteekamu event, ne bakuteekamu obutujju, ne bakuteekamu ettemu erigenda okuhappeninga. Statecraft bwatu wa operating mu statecraft eyo byebibeeramu nti bafunayo omuntu ng'akyayinamu ku nsa, ng'akyayina ku matu mu society. Abantu ekika kino bayisaamu information, baba feedinga ne intel ono nga mutuufu, ne basooka ne bapasinga information ono eri public bwemala okumufuna tebafaayo butya public bemupasivinze. Bo kye basinga okufaako kwe kuteekateeka environment ennungi bagenda okukola byonna bye bakola nga baabibagambako. Kyekyo omwami kyava okwogera. Oyo simanya muyita, simanya apoosaani, saagala kumanya. Kyonna ky'owulira ekyo tebakulimba nti Katonda yayogedde. Nkugambye tebakulimba nti Katonda yayogedde. Teri Katonda yayogedde. That is an art
of managing a society nti bakuteekateeka kigenda okutuukawo okwate bukwasi ku ttama kankuddiremu bakuteekateeka kigenda okutuukawo okwate ku ttama omalirize ng'ogamba obaabuwe omusajja yatugamba omusajja yayogera Katonda yayogera tebakusiruwaza Museveni alina abantu bayagala okukolako elimination ateeketeke kubo ly'abakandidate be abali incompetent. Yes, wamaffe Museveni twakutegedde teweetagayita wala toyita bbali fenna gwe tumanyi gw'oyagala okujjawo. Yes, ate bwe babeera bakola ebintu nga bino nga banaakola ettemu ekika kino bongerezaako ennyongereza nkuddiremu bongerezaako ennyongereza basobola n'otandikira ku batono bamale badde ku banene. Statecraft bwetu bwekola nti feedinga information mu bantu gy'oba osoosaayo then the act ebeerenga yesembayo kigenda okutuukawo ng'abantu bafeedinga dda tebasobola yadde okuyimuka okwekalakaasa. Bano abasajja kye bali mu bateekateekamu wamwa gwe apooso bikisimanya nga apoosaani togenda kusiruwaza bantu. Statecraft bwetu bwe operatinga ebyo ffe tubimanyi mugenda birimbawo abajega ba juniors mwezine ensonga gwe munnayuganda aliyo tebakusiruwaza tebakulobesa era ffe Museveni tugamba kwata ku mwagala w'abangi ogenda kukikakasa ne bono mukwatako ng'akalulu tekannatuuka awo okoma nkugambye bannakyemalira bangi bakikola naddala nga batuuse mu kaseera nga tubatwala misinde tebalaba sensa ng'ekintu ekisigaddewo kiri kimu batandika okueliminatinga ab'amaanyi mu society mu kampu yaabwe ne kuba boopozinga bagenda mu elimination process. Yes, naye bitandika bitya nga kiri kye kinnatuukawo ekyokutandika okutta abantu ekyokutandika okuba eliminating okubajjawo nga tekinnatuukawo basooka teekateeka gwe munnayuganda bwongo. Abantu nga bano ne bajja ne bagamba Mukama yandabisizza yanjolesezza nonsense bakulimba. Mukama yakulowosezza ku bantu be bagenda okutta naye nga tasobola kuwa buvumu kwogera kube bato already. Musiruwaza baani mmwe nammwe gwe Mukama yakulowosezza ku bantu be bagenda otugumbula naye takuwa buvumu kwogera ku temuli happeninga. Toyina maanyi na buvumu bwogera ku injustices already is happening. Imprisonment without trial. Ekitta bantu mada misana tuku. Katonda yakugambye kwe bagenda okutta nga bali mukutta tosobola bogerako. Mugende musiruwaze balala. Museveni wamma ffe tukimanyi yo game is on naye toyina gwogenda kutta. Ekyokubiri